Nze nakulira awina jana nkombya okukyebusabala nenge machinde ku kalenda simanyiwo. That's how wali more into school chikomera school chikomera. Aha no bukambwe obwa muzeyi waffe. Okay. Nga toso agenda awe ku kalenda awe machinde. Kakati natugamba mwero kitemujja ne mula ku show yaffe. Mugamba shetya nagamba tuyimba abantu ne bajja ne bajjula. Bambi. Kofe mulimba. Kati nandetira ka tape. Bono wetwa ka green. Nangamba uliza ko ka tape kali ka necklace eyo album ya necklace. Nangamba uliza ko ka tape. Owa ulianga bikunyumide njabaletira ki kadi mu ticket mujje mu show. Nenkwata ka tape ninkatwala ewaka nimbagamba bali nti nomuna ebangambye mbuno Mayinja ayimba. Mbuno bonna bayimba. Owa kazini waffe yali mukulu n'agamba waayi nange nabiwulirako nti bayimbi nti era balina nnyo kati nti balina group biki ne babyogerawo ne tuteeka mu tape. Kati Semakula ye nali namulaba kuva dda nga tuli bato ne Sserugga balinga babira ku kyebusabala nga tunabira ne ku lubalaza nga babalaba. Oh my God. Ngene naina kulangamba bosi na chemba subiramu. Serious? Seriously. Ati unafunza mwana Semakula akumanyi. Bulungi. Ne Sserugga. Serious. Bo banda banga nganchali katoddala nnyate. Bamayinja te yali abeera wala. Yajja luvanyuma ne bali nga baawo ku kyalo. Nga bayitawo nga bagenda ku Ebon Village je bali bayita Ebon Village ewa Uncle Team. Oba wajiwulirako. Ebon zi nyini eno. Bayina their home. Okay. Nga bajita Ebon Village. Kumpi ne wetu ayitubeera. Kati nga babeera bagendayo mu rehearsals abagalo zina. Ya karaoke. So bayitanga wao. Babuza ku muzeyi waffe naye nga muzeyi waffe mukambwe. Kati munnange ne tuwuliriza ka tape. Ne mbagamba nenze nga mpulira n'eddoboozi ya Mayinja. Ne tukwata ka tape ne tugenda ne tukawa mukwano gwaffe omulalawo ne tumugamba wamma wawulira lino eddoboozi owulira lya Mayinja era awo kubapangisa n'agamba laba bano abeera ne ku TV wangi ayimba nabo bonna Semakula kati bayimba nga tannagambako nti naakwagala olwo by then. Balina ne group yaabwe bagiyita Eagles Production naye tugamba naye abantu betugoyera akawunga olwo nga be bajja nga we batugamba bannange muleeteyo ekyokulya ngoma nti tukola nga tugoya waawo akawunga ne mubawa n'ebijanjaalo ne tutwalayo n'ebikomando byawe. Sawa tugamba bayimbi baawa bano kati munnange no anti oyali anti wange naye nga twenkana mu size ansingako katono n'agamba omanyi kye tuba tukola twebbe tugende mu iyo show kuba muzeeyi baffe bali tebasaba tukkiriza tumala gendayo tulyoke tukakase nti bayimbi ne tugenda tugenda kukola tutya n'agamba mwe muleke nze nja kusaba ku Sunday tugende kijja waba tusse emiggo bagitusse naye nga tugenda kukakasa olwo baali bagenda kubeera gaba beach. Kati munaye Sunday ng'etuuka baatuleetera tiketi 3 nga twessa mu ddene naffe taxi baatuwaniza transport ne tutuuka eggaba twakeera anti jjukira ffe twali tumanyi show ziggwa sanga 11 kumbe byakiro banaye kumbe byakiro twatukaali 7 ne tutuula ne tugamba tebitandika ebyuma babitestinga tebiggwa ne tugamba essaawa zituuse banatero tukubira essimu. In fact twalina na ssimu naye nga ffe tumanyi muzeeyi waffe wezisukka 11 nga tonnadda miggo mumunyonnyola gye muva. Oya yali anti wange n'agamba buulire olwaliro tugume emiggo gyalunaku lumu tetuva wano. Amma ne tutuula nga mulina okukakasa nga tulina okukakasa tubategeere bayimbi era bayimba paka kuki ne tutuula. Mayinja yajja okuyimba ssaawa ezeki oba 3 mwatuukawo ku 7 muyimbi wamwe yayimba ku 3 webale kati ate nga twali oba tulabyeeko Sserugga ne Sekamate awo wetwalaba abo ne tugamba banga bayimbi bano bayinza okuba nga bayimbi bano kakati ne tugamba naye ne Mayinja tumala mulaba ne Semakula kati munnange bwe yajja bw'ati abantu ne bawoggana abantu banawona ne bawogana sho n'ekyankalana. Serious? Ne tugamba bulijjo yono omuntu gwe tulaba
Okumanya nkubulire twali ku buzibu. Era twalaba luyimbo lumu. Kasita twamulaba ku stage. Temukakasa. Tuddeyo batusse emiggo. Bambi. Kati twali tugenda anti waffe n'agamba manyi kye tuba tukola tugende tumusiibule. Bategere nti twazze. Bayinza okuza tiketi bazituwadde ne tuzigaba. Tugamba ate wanamalira okuyimba. Munange ne tugende musajja ajja kututta bajja tusuza ebweru. Ne tudduka. Twavaayo twajja mu taxi nga tugaba naye bayimbi. Nange bayimbi ebyaddala laba show yonna ng'ejjudde Gaba Beach ng'eri packed. Ate Eagles yali y'amaanyi. Nnyo. Ne mu taxi twali tugenda ng'abantu boogera Eagles bannaye abaana nsinga kwagala gundi nga tetukikkiriza mbuno betumanyi ffe be bali mu kwogera. Mwe musiba mugoyeza akawunga. Kati munange olwo nga batandise n'okugulayo ku mu mmotoka Mayinja ng'alina akamotoka waka kalina. Ne tuddayo eka bakuba ffe emiggo. Naye nga batukuba emiggo ngoloza gituluma. Nga kimwalaga bugendedde mwaki. Twalabye. Batukuba emiggo. Batukuba emiggo. Ne tugamba twakitegedde kaakati ate luli ne ssente babadde batuwa ntono kati bagenda tuwa nnyingi. Twalire tumanyi tulayina. Kati naye enkeera ne tunoonya essimu ne tukuba twazze ne twakulese ng'okyayimba oluyimba olu. Ne tudduka obudde bwali bugenze. Nagamwe wale kujja nja kujjayo tunyumye kofe kaali. Wayitawo ndowooza like 3 days najja ne tugaa emiggo gye baakubye effa akabina konna kazimbye naye kasita twabalabye. Kumbe bulijjo muyimba nga nno Mayinja agamba laba n'abaana. Bo nga bayimbayimba nga ffe tetubimanyi. Kati ndowooza mmala kuyingira senior naatera okumalako awo nga senior 6. Senior 6 nga yakatandika watandikira okuŋŋamba ebyokumpasa. Just like mukyala wange ogenda kubeera mukyala wange nga ina joking way. Kati ate awe nga amaze n'okufuuka mukwano gwange ddala. Okimanyi ogenda kubeera mukyala wange naye ngenda kulinda paka ojja okumala okusoma. That is good. Njagala osome. Njagala osome wonna ogenda ku university. Ate muzeeyi waffe yali yatugamba dda bw'otagenda ku government sponsorship talina ssente za university. Serious? Kati n'agamba kakati we batakuweza university nze nja kukuweerera naye oteekwa okusoma n'omalako mwana gwe ojja kuma ne ŋŋamba kiwedde kansome ekitabo. Kati senior 6 yonna ng'ali supportive first year. Kati nze olw'okuba nali nategeera dda ekiddako nga mmaze okusoma ntandika okugamba kati bwe ŋŋenda ku campus sijja sula mu hostel njagenderera eddembere ne Mayinja. Naye tebyali byangu kuba waliwo abawala wasanga we abaaliwawo naye nali nze sibamanyi nga gw'omanyi gwe wekkaaliyo. Ate kakati nga ne Mayinja naye unprotectinga nnyo kuba ndi kato nga tayagala bali bakumanye. Love yonna ng'agiyiwa eno era nga tasukka kundabira awo ewaka mu environment y'ewaka nga sina wala wengenda naye nti oba tugenze ku restaurant nga tayisobola kuntwalayo waka. After all nendabika yange nze nandi lutono ndirwana enviri twasanga shaurini ekawempe kale nga wegamba kati anagenda wanaakaana akafaana nawe kati his other side of life story sijimtegeera bulungi naye namatandika kubeera naye nenda okambalaba abakyala. Kakati era we nagenda ku university kirungi nagenda ku government sponsorship. We bampeeza okugenda mu hostel neŋŋamba siyingidde hostel. Neŋŋamba siyingidde hostel awo tugenda gwa draw. Ate ekyabazadde ekituwa ekyokuyiga kuba nze nagenda okutuuka ku university ng'ewaka waffe wantama olwabukambwe bwa muzeeyi wange nga wantama. I just couldn't wait to leave home. It is very bad for parents to be rude to kids. Serious Shimagamba as a parent nawe. Mbabuulira abazadde mwina gye muli. Omwana tomukambuwalira ate kigenze wala nnyo omwagale. Nga naye omuntu omukulu bw'olya ng'oyagala bakwagale. N'okuwa emirembe. Omwana naye ayagala omwagale omuwa emirembe omukkiririzeemu. Omanyi bw'olaga omwana nti omukkiririzaamu aba atya okudisappointinga. Naye ffe ekyewaffe tekyaliyo. Waliwo bakulu baffe ba step
kids bamami wange abaali bataasoma kati nga buli kaseera batulangira ojja kubanga gundi ogenda kubanga nammwe era temujja kusoma mujja kubanga gundi kale nze nga kati ebigambo ebyo mpulira byantama kati ate nga waliyo naŋŋamba nti wamma gwe ojja kusobola oba kitegeera kati nange olatuuka ku university neŋŋamba nze ewaffe gye mmanyi obulungi muzeeyi sijja kugendangayo weekend musabeeza upkeep azimpe ajja kuŋŋamba oba tosobola kubeerayo nga tolina ssente komawo naye ate nga waliwo ayagala okumpa ali ready okumpa everything I need neŋŋamba sebaawo mba ngenzi era mu first year neŋŋenda nentandika okubeera ne Mayinja neŋŋenda ku ssomero naye ng'era nga he's a real parent my friend nga he's a parent akeera nanvuga nasomanga dde program naye nga saawa emu nga twasimbudde ddeeka ntwala ku ssomero good parent ate nga good boyfriend byonna nga abikolako ng'olaba n'ensaawa ne results following serious bu semester yawedde kale aba oba sirina retake mwami Mayinja yes kati wasoma n'omalako nimmalako ne bantikira n'okuntikira kyokka ku second year nalina n'olubuto ne pepa emu nagikola exams zatandika nga naakazaala one day nga naakazaala naye nagenda mu eyo pepa nasigala wabweru mu mmotoka ne bebi teacher wange namubulirirawo lecturer wayo pepa nemugamba naakazaala baali bandaba of course mu course y'okusoma nti ndi lubuto kati nangamba nja kujja njogere n'invigilator bakukkirizenga okufuluma okuyonsa omwana ng'omwana ali one day old yes nga naakavaayo okuzaalawo nti Mayinja oli musajja w'amaanyi nemulekera mu motoka nga nzirayo nemuyonsa n'invigilator waali awo nemaakana nenkazaayo nenzirayo mu pepa ate saafuna retake ankubuulire era it's a matter of being determined osobola okufuna kyoyagala kasitomalirira omutima ne gubanga gusazeewo dadi teyawuliramu bubi kutaataganya lwaki ogenze w'omwami nga tonnamala kusoma webale ate nova ne kukyokugenda ew'omwami naye ate weyategeera nti ekisooka muyimbi ekyokubiri si musiraamu ne tugwa dro n'atabuka namala omwaka nga gumu n'ekitundu ng'ewaffe sirinnyayo abasiraamu bategeera nga bangobera ddala toddanga naye nga jjukira ali mu kungobera ddala nze kenyini nze nasooka okwegobera ddala ku bukambo bwali awaka n'ebigambo bye balinga baŋŋamba neŋŋamba kati nze ne bwongoberawo ddala I have nothing to lose nze kenyini nze nasooka okwegoba muwulira abazadde mikwano kati omwana olina kumulaga nti omwagala ebibalimba bibeerawo naye gwe omuzadde how do you handle omwana oyo obukambo bungi butamya abaana abakawana exactly okay